Nkwaniriza omulabi waffe webale kutulaba weeyongera okwekumira ku mukutu. Nzize kwebaza Bobi Wine na kumwogerako n'ababaka abatonotono ng'omubaka wange Lutamaguzi ow'e Nakaseke. Ab'e Nakaseke twesiima kubanga tulina omusajja ateerya ntama. By the way nja kumubaleeterako kolumu. Katusabe nnyo kirwadde kino kikendeeremukko. Nja kumuleeta njagala nnyo tubeere nga tetulinamu panic eyo. Twogereko ayogereko gye muli. Naye nga Bobi Wine, His Excellency Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazizaayo miliyoni zabiri. Bangi abazizizaayo kubo, naye Bobi Wine ye yasookera okukireeta n'agamba ye tagenda zitwala. N'agamba ye agenda kuzizaayo, tajja kuzitwala. Waliwo mabegaawo kiwandiiko lisiti yagitulagako ko. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogwokuna, essente n'agamba nti this morning I effected the transfer of 20 million Uganda shillings back to the consolidated fund. Ina obutonotono naawe bwe yawandiika waawo kati ninyo nandibadde nkabayisizaamu mpola mpola. Once again, let me reiterate that I returned this money because I believed then, as I do now, that it was wrongly appropriated. Members of Parliament should never sit and decide to apportion themselves taxpayers' money in this manner. Moreover, in such a time when ordinary citizens are going through so much suffering, moreover, the Museven regime banned members of Parliament and other leaders from donating food relief to their constituents. This is why Honorable Zake is under illegal detention and then beats logic to say that this money was distributed so that MPs help their people. Eyo yemu ku bbaluwa luli nga 23 omwezi ogwokuna eyo gye yagendera ku receipt gye yatulagako. Receipt eyo nga bw'ogiraba, receipt gye yatulagako nga azaayo sente miliyoni zabiri ye teyazikwatako, era yagamba bwe yaziraba bw'ati yazizzaayo mu kakiiko akavunaanyizibwa ku akawunti y'ezo sente ziko zirina okubeera. Oyo Bobi Wine mukiise wa Kyaddondo. Ababaka bangi abaagoberera ate era bangi abaawakanya enteekateeka eyo, kubanga mulimu omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko esente teyazizzaayo, era ye yazigaba ku ssimu. Yakola live nagamba atera okukola live ze, esente teyazizzaayo naye nga yawa abantu. Waliwo ababaka abalala ab'enjawulo abazizzaayo, naye nga nzize kwogera ku Bobi Wine ne Honorable Zaki yazizzaayo ow'Emityana. Bobi Wine mu kuzzaayo sente zino yagamba tajja kulya sente ya kibi. Ennaku z'omwezi zabadde 24. Yes, 24. Sorry. Zabadde ennaku z'omwezi 26 olunaku lwali lwa Sunday. Bobi Wine n'awandiika ebbaluwa ng'atulaga. Wuliriza. Let me take this opportunity to salute fellow members of Parliament who have taken a similar stand to return the 20 million Ugandan shillings paid out to members of Parliament legally. This is a moral stand. The picture indicates how 900 billion shillings was divided, 400 billions of which went to classified expenditure
should inform all of us why I called this money a bribe. In a few days, I will elaborate further. Anyway, while it was legally expected of the members who belong to pro-people formations such as People Power, I want to salute the NRM MP, Freddie Mwesige, who decided to stand with the people on this issue. I am hoping that the other NRM MPs and ministers who have pledged to return the money will do so. In the end, we shall remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Kitegedde. Waliwo honorable member of parliament nga wa NRM amwogeddeko bamuyita Fred Mwesige amwebazizza wa NRM naye nga ye yazizza sente yagambye kayimirire n'abantu amwebazizza Bobi Wine okuyimirira n'abantu era nga n'agamba ne ba MPs aba NRM abakkiririza mu nkola ya NRM wamu ne ba ministers njogera ku nsonga za ggwanga wamu ne ba ministers n'agamba nti nabo abasuubira leka baddemu beerowoozeemukko badde bafunemu kaakadda nnyuma esente zino bazizzeeyo esente tebandiziridde atunyonyodde lwaki esente eyo agiyita nguzi ye agambye nti ye agiyita enguzi mu mbeera eyo. Bobi Wine ndowooza kati ye opposition leader aliwo ow'amaanyi mu ngeri emu oba endala tetumanyi bulungi oba ekya opposition leader bakimuwa. Omanyi opposition ebyobufuzi mbitegeeramu ko akatonotono. Opposition eba ewakanya ngaffe mu balabi abalala tusobola ogirabanga ewakanya naye ate eriwo ebeerawo okutereeza mbeera. Gwe omuvubuka agenda mu byobufuzi olina nnyo okusooka ate tomala gabiyingira bwotyo n'ogamba nti nange ngenda kwesimbawo. Twabyagalaako dda naye osooka n'obala n'omanya ngenda ku bantu bange n'abayamba ntya yenze nnyimiridde ntya kubanga osobola okugenda either ng'oli mu system ogiwagira eriwo oba ng'ogiwakanya ate okuwakanya kuba kuwabulwa oba owabula olwo oba towakanya. So opposition tetulina nti wabula baliwo kuwabula si kuwakanya wabula bawabula. That is sometimes mu kikyo kitwalanga okuwakanya kubeera nga waliwo ekikoleddwa mu kukiwakanya then mwe tuwawulirwa ne system n'ekyusa okitegeera. Bobi Wine y'omu ku babaka abazizzaayo sente millions 2 era ye yagambye kale naate tebyamubeeredde byangu kubanga honorable speaker Rebecca Kadaga we yaviiriddeyo n'agamba bagenda mutwala mu disciplinary committee eya parliament. Omanyi buli kitongole kyonna kiina disciplinary committee. So n'ababaka nabo bayina babagolola ettumba singa baba bayina we bakyami abaffe. Bobi Wine yakoze ensobi okuzzaayo ssente era gwolowooza kiki ekimutwaza mu disciplinary committee eya parliament. Genda mu comment section tunyumyemu, genda owenda owoozayo gwe nga bw'okirowooza kubanga kyo kyalagiddwa nti kubanga honorable speaker yavuddeyo n'agamba bajja mutwala. Yagamba nti bajja mutwala mu disciplinary committee okitegeera bamuvunaane. Kiki ekimuvunaana tetumanyi naye nga byekuusa ku kyakuzzaayo ssente kuzimuwa n'azizzaayo okitegeera kubanga tujjukira emabega era ssente ezo zaali zikyali awo nga bali zizzeeyo tozizzaayo. Honorable speaker n'avaayo waliwo akakiiko akabafuga n'agamba nti singa omubaka aneetantala n'azzaayo essente ezo ajja kuvunaanibwa. Avunaanibwa mu tteeka ki anaavunaanibwa wa tetubimanyi nnyo ffe ba mwananchi tetubimanyi nnyo naye nga tuba twagala kumanya nze naawe gw'olowooza
Honorable Bobi Wine abavunanibwa agenda alivunanibwa mu tteeka ki oba sinakindi eryo tulina okulinda okulaba n'okumanya kubanga kyalambikiddwa nti alina okuvunanibwa mu disciplinary committee egenda munnyonnyola ki oba mubuuza ki oba mugamba ki okuzaayo essente yakoze musango ki ye nga ayagala essente ezo zidde eno zisobole okubeera nga zigabirwa abantu obanga gavumenti eziyamba okubeera nga eyamba abantu bayo ogamba nga kusasula amasannyalaze kusasula amazzi abantu bawe ebyokulya emmere negabwa nebeera nga buli kimu kitambula bulungi oba oliawo yendowoozayo kale nno yeye embeera eya His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'okuzaayo essente millions 2 obuwumbi buli olwenda obwagabanwa obwakola butya ye n'agamba tajja kuzirya era ye yagiyita nguzi mu bufunze. Nkwebaza nnyo okutugoberera webale kutugoberera tolaba bulabi genda subscribing genda mu comment section olekewo obubaka kijja bba kitukolera nnyo tusobole okubeera nga tunyumyamu mpola bintu bya kunyumyamu mpola ebbaluwa yiyo eya Bobi Wine njikusomedde ate naawe girabe awo nga bw'ogiraba Bobi Wine naye bw'atyo bw'ayogera Lutamaguzi yayogedde ku byayogeddeko ate y'omu ku babaka abazizizaayo ate mpozi ne honorable zaake yazizaayo n'ebirala bingi nnyo ebifudde mu ggwanga tuliwo okutuusako mawulire mu nsonda mu mbeera emu oba endala gwolowooza bagenda muvunaanira wa mu tteeka ki Bobi Wine era mu disciplinary committee agenda kukimayo ki weebale nnyo weebalire ddala tukwagala nnyo